Mugamba mutya abaagala abalungi abeegumira kusenga Phase 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi byonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mungoberera. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bubonero bw'olabirako nti omukwano gw'olimu ne munno okakamukake. Biki by'otunuulira n'olaba nti ddala wano wendi si bwe watuufu we nandibadde. Ekisooka, singa obeera mu relationship nga gwe buli ssaawa obuuza kimu nti ŋŋenda kukyawa naye ate nga togenda, si lwakuba nti nno omuntu oyo omwagala nnyo, but because omuntu oyo alina engeri gye yakukwatamu oba nkitwale bwe ntyo, n'olowooza nti omuntu yekka akwagala mu nsi era n'okitwala nti gwe tosobola kufunayo muntu mulala akwagala nga ye, yadde ne byakwagala tebiriiyo oba tebinyuma oba tebijja. Kitegeeza nno omukwano gw'olimu ddiya okakamukake ate nno ne bw'onaako omuggukako oba gy'onaako omuggukako era tegujja kusurvivinga, gujja kumala guggwewo nga kaseera kaago akatuufu katuuse. Namba 2 oba namba 2, singa obeera mu relationship nga gwe buli ssaawa gwateekamu obudde gwakuba essimu lw'otakubye takuba, kino kiri ku sides 2, oba mukyala oba musajja, kyonna gye kiggweera. Kasita weesanganga nti gwe wootakuba ssimu omwami wo takuba oba mukyala wo takuba, oba ne weesanga nga bw'oba tomukubidde tewali kijja kutambula, mukwano gwange omulungi toyina kadeeti ke waplaninze, kitegeeza talina naye deeti gy'agenda kupulaninga. Gwe wooba toyina effort gy'otaddemu tewali kitambula mu mukwano gwammwe. Gusobola okubeera stagnant for a whole week nga tewali ayogera na munne, nga muli mu mbeera just yakubeera awo naye nga mutambuza obulamu naye nga ate temulina mbeera nti yiino gye muliko. Omuntu oyo ebiseera ebisinga munnanga aba takwagala obeera omwesibako bwesibi oba omukwano kigitwale tyobeera okakamukake mu mbeera efaanagana bwetyo. Ekirala ky'osobola okutegeerako nti omukwano gw'olimu okakamukake oba ogufoosinga si gwa ddala. Buli bwe weesanga nga oli mu mukwano naye ng'ekituufu kiri nti kyonna ekikusumba oba kyoyitamu tosobola kukyogera, you cannot speak up. Olina omuwala gw'oli naye mu mukwano oba olina omuwala gw'odeetinga naye tosobola kuvaayo n'oyogera ekikuluma oba ekyo kyewandiyagadde okwogera oba ekituufu ky'olina okwogera ng'osobezeddwa oba ng'olina ky'oyagala okuyisaawo kubanga munnanga omuntu oyo omutya. Omweraliikirira ogamba ate bwe nnaamugambako n'anyiiga, ate bwe nnaamugambako n'ankyawa, nga bwe bulamu bw'otambuliramu. Nkukakasa era nkugamba ebigambo bino nti osobola okubeera ng'omuntu oyo gw'oli naye mu mukwano omukaka bukasi oba omwekakako bwekasi naye nga ye omuntu nga takwagala era nga takulinaamu feeling. Ekirala ky'osobola okutegeererako nti omuntu ono omukwano gwendi naye mukaka bukasi kwa kubeera nga buli bw'oleeta ensonga za future plan munnange mbadde nsaba twogere kano oba munnange mbadde nsaba tukole kano, akulaga nti ye tebimulya, tayagala kumanya, yeebuzaabuza bwebuzaabuza, kale n'abeera mu mbeera efaanagana bwetyo. Tayagala kwogera ku bintu bya future kubanga talina future naawe. Oba si kyo ate n'omunaye kikwasa ennaku nti abamu babawasa n'obbawasa n'akuwasa n'obeera ewaka naye nga ggwe oli ku begging end, gwasabiriza yeegayirira gwakola atya nti otuuka ne ku ssa nti ne bw'obanga gwe wasobezza omanya nga si gwe wasobezza weetonda kubanga munnange omuntu w'omwagala ate ogenda kukola otya, olina okwetonda asobole okubeera ng'akusonyiwa oba akusonyiwa ku ki nze naawe naye nga gwe weetonda. Ekyo nno ke kamu kabonero akalaga nti omuntu gw'oli naye mu mukwano munnange okakamukake. Akabonero akalala okubeera ng'omuntu ono buli bw'obeera naye oba muli out oba mulina bimulazeeko feeling anxious. Omuntu akwagala oba omuntu gw'oyagala alina kubeera nga akkakkanya mwoyo gwe nti bwe mbeera n'omuntu gwe njagala nina kuba mukakkamu, I have to be me, I have to be happy. Naye bwe mba nga sisobola ku emitting happiness eyo nga ndi naye nga nina kubeera nga ndi ku bunkenke oba kino kinaamunyiiza oba kino tekimunyiize oba kino anaakola bw'ati oba kino taakole bw'ati. Ekyo nno kitegeeza nti omukwano gwendimu oba omuntu gwendi naye mu relationship ekituufu kiri nti tanjagala kimala. Omukwano nkakamukake ndiwo okumuprovinga buli ssaawa nti munnange nange wendi, munnange nange relationship njirimu naye nga sigamba nti mbinyumirwa oba nti binkolera. Ekyo tekiba kituufu. Omuntu akwagala tolina kumuprovinga, tolina kubaako kintu ky'oteeka ku mmeeza kumulaga nti munnange kino kye kiriwo, olina okubeera ggwe, tolina kweraliikirira, naye bw'obeera nga you are suffering buli ssaawa weeraliikirira olowooza kati oba agenda kola atya oba kati ate kiki ekiriwo oba kugamba oli mu bulamu obw'okweraliikirira obulamu bwo bwonna, omuntu oyo asobola okubeera nga takwagala. Omukwano okakamukake nga ne bw'aba akwagala kale katugambe nti akwagala, omukwano okakamukake. Oba okitegeera mukwano gwange?
akabonero akalaga nti omuntu gw'oli naye mukwano kwe kubeera nga buli ssaawa oyina ensonga gy'oteekawo okuwolereza embeera zaabwe. Mulina mikwano gyammwe mwapulanize ka date, you are all going out n'emikwano gyo, naye nga gwe olugendo ogenda wekka ne bakubuuza munnange ate waliwa oba munnange omwagalwawo waliwa nti muno etasobodde kujja anti munnange emirimu mingi kwegamba you keep making up excuse ku excuse nga just kyona kyobala kubeera ng'omuprotectinga oba okubeera ng'omuwuliza bulungi. Simanyi ky'oba obala naye gwe ky'omanyi ky'oba obala nti obeera omuprotectinga abeere nga tawulira bubi, oba obeera omuprotectinga abeere ng'alobooza oba ng'oleetera abantu okulobooza nti omukwano gwammwe guli perfect era guli bulungi, just ekizibu ekiriwo kiri kimu nti omwami wo abeera busy. Nze kyemmanyi ku nsi kuno teri muntu ali busy eri omuntu gw'ayagala 24/7. Taliiyo, talibeerayo era taliiyo. Gwe bw'oba oli mu relationship nga weesanga nga buli ssaawa you have to make excuses oba olina okubeera ng'owooza munnange ali busy, munnange tasobodde kujja, it's because they turned you down. Buli bw'omukubira akasimu mu munaye tubeeko wano we tulaga nga gamba ndi busy sijja sobola. Tayagala kuhanginga out naawe, naye ate agamba akwagala, naye ate tateekamu effort, takuba simu, tatextinga, takola atya, kugamba is never there for you. Ne bw'oba omwetaaze ng'oli mulwadde waakiri akusindikira wa boda najja, but him personally being there or she personally being there kizibu kye tabeerawo. Naye ate gw'oli naye mukwano era omwagala nnyo, munnange yagala muntu osinnagaana, naye kyo kiri nti omukwano okakamukake. Ekyo osobola okutegeerako omukwano nti nkakamukake. You are not among their priorities. Si gwe omu ku bintu bye batwala ng'ensonga mu bulamu bwabwe. Olaba mu relationship yonna okusurviving oba relationship yonna okubeerawo neewangaala nga eri bulungi, omuntu alina okubeera nga ye n'omwagalwa we be prioritizing nti nsobola okutwala ebintu ebimu ku bye ntwala ng'ebikulu mu bulamu bwange ye mwami wange oba ye mukyalawo. Naye bw'obanga ggwe omwami wo takutwala ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwe, akutwala nga just ekintu ekiri awo, oba kyasobola n'okubeera nga buli ssaawa ate kaakati mbadde ngenda kujja, ate kaakati emikono naginkubira, ate kaakati kwagamba you are never priority on his list or on her list. Ntasobola kusazaamu bintu birala ku lulwo, tekisoboka. Omuntu oyo munnange aba takwagala, abeera akuzannyirako, waba si kuzannyirako abeera tayagala kumanya bya nsonga zo oba bikwatako. Omukwano okakamukake zuukuka. Naye ngenda bagamba ebintu bino eno nti ebiseera ebisinga muggala emikisa gyammwe oba tuggala emikisa gyaffe nga twesiba ewantu ewakyamu. Omuntu okimanyi bulungi era okiwulira naawe munda nti naye ekituufu kiri nti Saamu tanjagala, omusajja ono tanjagala. Muntu ki agamba nti akwagala tasobola kukolera kino na kino, kale kino ne kino ne kimulema, kale kiri ng'okiwulira deep down takwagala era ng'okiwulira nti omukwano ogukaka bukasi naye n'osigala ng'okyagukaka. Omusajja ono ajja kukeera ku makyafu n'omuntu gw'ayagala, alinza okuba kati ali naawe akwentertaininga because tannafuna gw'ayagala. Bw'anaakeera ku makya n'afuna gw'ayagala, trust me, ajja kusuulawo agende n'oyo gw'ayagala. Namba 2, omukwano buli bw'ogukaka oba buli weeteeka mu mbeera y'okukaka omukwano oziika emikisa gyo. Ti abantu abandi badde bajja mu bulamu bwo ne bakwana oba ne babeerawo balowooza oli mu relationship nga nno oluusi be batuufu abandi badde bakwagala ebituufu by'oyagala, but kubanga oli mu relationship gwe gy'otwala nga relationship gy'okako obukasi kigenda kubaziyiza oba kigenda kubaleetera okubeera nga tasobola kujja gy'oli kugamba munnange mbadde nsaba tutte ekyama oba mbadde nsaba tweyagale olw'embeera eyo ebeeriwo oba olw'eyo ensonga ebeeriwo mu mbeera bw'etyo. So gwe wenna ng'oli mu relationship nga naawe okira nti relationship gy'olimu ogikaka bukasi, I think it's high time you give up. Onoonye omukwano ogwa ddala ogulimu okuteeseganya, ogulimu okukkiriziganya, ogulimu okuwuliziganya, where you'll speak and be heard, where you'll be respected. Omukwano ogutali gwa kusindiikiriza, ogutali gwa kukaka. Byebyo ebyange nsigadde nze Senga Faith 256. Teweerabira kusubscribinga, kulikinga no commentinga, abasharinga mukola kya ttenda, abalikinga mukola ky'amaanyi. Saba Omukama abampere kye musinga okwagala munnange abansasulire musera gwa sharing okola ky'amaanyi ddala. Babeera ku lives bannange mbaagala nnyo. Tubeera ne live zaffe zibeerawo ssaawa 2 ez'e Uganda buli kiro, 2 oba 3 ez'ekiro buli lunaku. Then ne tubeera ne 2 ez'okumakya, ne tubeera ne ssaawa 7 ez'okumakya ez'emisana. Ezo ssaawa 7 tubeera ne live kuva Monday paka Thursday, ne tubeera ne Saturday. No, paka from Monday to Thursday tubeera ne live kumakya n'emisana.
then Friday tubeera oluusi na misana oba si kyo kiro kyokka. Saturday ku makya tubeerako, Sunday tetubeerako ku makya. Mubeera bulungi, Omukama abankuumira banjagalire, mweraba.